oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV balakwera mpozi ngate otulaba balakwera mpozi ngate otusubscribinga obulamu obugenda butya embeera eri etya. Nkwaniriza nnyo gwe yakatweyungako gwate mpozi nga bwe mulundi gwo gusookedde ddala tulaba tukwaniriza nnyo subscribinga bwe batonaba ku subscribinga likinga ate mpozi osharinge waka waffe. Nkujjukiza bannaffe abakabuzi restaurant abasangibwe bwayise ku Kas Club awo mu paaka empya eya Kas Club bwe bwayise ku Kidde Nabweru awo ku Kyennabweru wobubuza ate mpozi bannaffe abakabuzi restaurant bajja kubeera mpozi nga bakolera delivery gwagala okubeera ng'okola delivery oba nawe okujja n'otulawo wennyini n'oliiraawo wennyini nnyini bajja kusobola okubeera mpozi nga ate bakuwa embuzi ey'omulembe. Kale Imenansi nkubuuzaako ate mpozi gattako Amos Mukisa Bibu Nsereko ogateko mpozi ne abalala mwenna batulaba wano ku BOCAT TV. Nanyanzi Nakaddu Amina ogamba otya mulagi wange wa Lulango embeera eri etya. Lunaku olwaleero nzize ne stories ziri bbiri naye ng'esooka mujjukira omukyala Nabbanja Prime Minister wa Uganda we yali alonkinga okugaba ensimbi ze mwaka zake za Nabbanja bwe twabeera mu lockdown awo bwe twabeera mu lockdown awo waliwo omukulu gwe basooka okubira ddala essimu nga balonkinga emitwalo gyali 10 n'agamba alo oloya sente ozifunye, have you got the money? Oh, honorable minister, I'm very happy. Biki ne mbagamba abantu abo bakiwaanyi mwe ne muwakana. Ne mbagamba abantu abo bakiwaanyi mwe ne muwakana. Ne mbagamba abantu abaregistarinze okufuna sente zino abamu ba family z'abatawuni Kiraaka, abalala batawuni Kiraaka bennyini, abalala bakansala, abalala baani ne muwakana. Kachiko kagenza okukola okunoonyereza bagenda Rukungiri ngo be bakubira ate bagamba ba mu Kisenyi tebaberangako na Rukungiri oba nfuna ba mu Kisenyi tebaberangako na Rukungiri. So ne bajjanga bakola okunoonyereza kakati nno bagenda okunoonyereza nga Nayo yennyini oloya eyasooka okufuna eza Nabbanja mwanattu nga tabeerangako na muvuzi wa booda wabula yali deputy mayor ow'eggulu. Wobirira bino omukulu Geoffrey Oloya eyeyito wa booda eyasooka okufuna eza Nabbanja emitwalo 10 akwatiddwa Uganda Police Force oluvannyuma lw'okukizuula nti teyali wa booda era agenda kubeera mpozi nga ate awere ennemba n'emisango egyo egy'okweyita kyatali. Agenda kubeera nga avunaanibwa emisango egy'okweyita kyatali. Kakati no mwanattu ate newankubadde nti buli kibi kibaako n'ekirungi kye kireeta oba ekirungi kijja n'ekibi, Muhammad Segirinya oluvannyuma lw'okubeera mpozi nga ate ayungibwako emisango egy'okutemula ab'ebijambiya mu Masaka district era nga woowulirira bino olunaku olwaleero amaze okuripootinga ate mpozi e Masaka omulundi ogwokubiri. Olunaku olwajjo bagenze ne beripootinga ku ssaawa 4, olunaku olwaleero ssaawa 6 babadde bayingira poliisi Masaka okubeera mpozi nga ate beripootinga nga bwe babagambye ku bigambibwa okubeera nti batema abantu era be bawandiika abo abatema abantu nga babawandiikira mpozi ate mu kifo ekimanyiddwa nga mu Ndeeba kiri wano mu Kampala nga babasuubizza okubeera nti ate babawa ebirungi omuli obugagga, ensimbi, gattako n'ebibanja. Kale no mwanattu nina okusanya okutegeeza nti ate omusango mukulu Kidandala gwe yali awaabira Segirinya ate mwanattu guno gwabuwuse buva. Kooti egugobye era neetegeeza nti okusinziira ku mulamuzi ow'eddaala ekkulu oba kooti enkulu omukulu Henrietta Wolayo agamba nti Kidandala yalemererwa okuwa Segirinya Muhammad empaaba ye nga bwe kirambikibwa mu mateeka era n'agamba nti ebbanga Segirinya lyabeerera ku alimanda ekitali omanjukira Segirinya baamukwatako ku musango ogw'okubeera nti yali akuma mu bantu omuliro.
kati ne bamuteeka ku alimanda wa ekitalya. Kati ate nga ne Sulaiman Kidandala we yali atataddeyo omusango gwe ng'alina omusaavinga. Mwana teyasobola kumusaavinga. Kati okusinziira ku mulamuzi ono agamba nti okusinziira ku byaliwo newankubadde oli yali mu kkomera ekitalya, yenga ye Kidandala yali asobola okumusaavinga, yandigenze n'agenda ewa osuwe ekkomera ly'ekitala Fred Mugirya n'amusaavinga, ekiwandiiko ekyo ne kiteekebwa ne ku notice board. Kidandala kyataakola kitegeera. Kati kitegeeza nti ebbanga lyayitako nga tebakyasobola kubeera nga bamusaavinga. Omusango ogenza otuuka ng'ekituufu kiri nti balemereddwa okubeera nga basaavingaani Ssegirinya. Bw'atyo omulamuzi w'olayo n'afundikira ng'agamba nti enjuyi zombi zigende buli omu yeekolere ku expense ze, tagugobye with costs. Agambye buli omu agende yeekolere ku ssente z'ataddemu. Tewaliwo byagamba nti kati nateekamu ssente zange bwe ziti ndiyirira. Omulamuzi agambye ngugobye with kubeera sigugobye with costs, wabula ngugobye buli omu agenda abeereko mpozi nga yeesasulira costs ze. Kino nno kiddiridde okubeera nga abantu batandise okubeera nga bakuba ebituli mu Kidandala. Kidandala ono yali mu kibiina kya DP okubazzaako emabega katono, era ye yali deputy mayor mu biro biri ewa Lukwago. Mbu nabaka kasente ke yafuna okuva wa Mwami Kaguta, mbu agenda yeekubeko enfuufu. Era Kidandala mumulaba yali mu mayor mu Lukwago olukwe nebibeera nga bitambula bwe bityo nga bwe bitambula mbu. Kidandala n'agobebwa kuba deputy road mayor. Tuzzemu okumuwulira ng'avudde mu DP agenze mu NUP. N'agenda mu NUP ne beesimbawo mu kamyufu ne Mwami Ssegirinya n'amuwangula. Mwami Kidandala n'ateekayo okuwaaba kwe nga n'okulonda kuwedde, ng'awakanya okulondebwa kwa Ssegirinya ng'agamba empapula ze yakozesa tezaali zize, ebiwandiiko teyabirina. Mu guno omusango nno yawawaabiramu ne Electoral Commission. Electoral Commission yo neekugamba nti ffe okusinza ku mpapula ezaatuweebwa ebiwandiiko byali biwera bulungi nnyo. Ne bibeerawo emisango nga givuna gitambula mpola mpola, tegituuka, tegikola gitya, tegikutuka. Bw'atyo omulamuzi n'agoba omusango olw'okubeera mpozi gundi yalemererwa okusaavinga Ssegirinya. Sulaiman Kidandala yemu okusaavinga Ssegirinya. Abantu ne bagamba nti byatambulamu, n'agamba naye Ssegirinya musajja mugezi nnyo. Alowoozezza nti oba n'amusanga ku ofiisi ne bamusaavinga oba mu palamenti ne bamusaavinga, ko ye kayeekolereyo akasangaawo akanaamuteekesa mu kkomera Kidandala gy'atatuuka. Eyo bwe bivuddeyo ne batandika okugamba nti Kidandala wa bisiraani. Kidandala yandibanga alina ebisiraani, gw'ate bw'ojja obalabalamu enneesimbawo zazze yeesimbawo ng'agwa, ebintu nga bigaana. Oba oliawo bandiba abatuufu, gw'ate n'omusango nagwo ne gulema okubeera nga guwoozesebwa bulungi nnyo oba nfuna bulungi nnyo. So kati yembeera gye tulimu olunaku nga luno olwaleero. Munaffe oloya ali mu kaduukulu, bangi bakyagenda okukwata. Nze njabaga bakyakwata abantu bangi nnyo. Nabbanja baamutomeza, abamafiya baamukuba kakana nga ssente aziweerereza baffere. Mujja bawulira akakiiko kakyagenda mu maaso n'okunoonyereza baani abafuna ssente zino, baali batuufu, babeera mu bitundu ebyo oba nedda. Nja kubeera nga amawulire ago nga batuusaako bulungi nnyo. Nnyongera okukubiriza okusubscribinga gw'atandaba kusubscribinga n'okubeera mpozi nga ate ogoberera BOCAT TV. Olunaku olwaleero ku album performers ntaddeyo ekitawuluzo ekipya, mugende mulabe abasajja nga beewandiisa okwelira ku bukyalo bu Afghanistan. Chairman agwawa n'abakyala abiyingiddemu. Kabuzi restaurant temugyerabire bwayise, ate mpozi n'abatugoberera wano mu muntu gwaffe Shira Love Shira gattako n'abalala mwenna mbabuuzaako nnyo ne mbagamba mubeere bulungi, mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli.
BOCAT TV.